Ebyasema kabaguma Emma bagali bukubira abasirikale bibira gwe bakuba essasi mu kabina nga bitakola akapawulo gaffe akatali k'omufukulo mukaaga biranze. Mbadde ne mukoddomi we nga tulinaaniganye bwe tuti omusirikale n'afubutukayo n'emmundu ng'adde beebisse ebisubi n'agamba sumaama mukono n'atambula n'adduka n'esigala nga nnyimiridde kwe kumukuba amasasi. Alemereddwa enzikiriziganya yagaanye okuba ennungi kwe kukeera ne bamuzindukira ku makya ne beebaka ku kalimbi ke yakomyeko okumaliriza. Kadde bannamwandu bagumbe ku kitiibwa kya disitulikiti empigi nga baagala mbega wa disitulikiti yabannyira omusirikale ki yakuba baabwe essasi nga kati tebakyalina ayamba. Awange bamukubye amasasi nenjagala bwasirizi siinaako bwasirizi eri mukazi munaku abaana yandekedde bato. Tuze wano eno ku disitulikiti empigi nga tunyoonya bwenkanya omwami waffe bamukubye amasasi ebye bamukubidde tetubitegeera batugamba nti bamukubidde bya kibira naye ebyekibira tiwakyalina kibira kibasobola mukubiramu. Adde yatemye mu muti ne bajja batugamba nti yatemye muti tuguzzeewo naye n'omuti tewali muti gwe yatemye ebibira byaggwawo basimbye mu payini basimbye mu kalitunsi nga bagamba mbu balwanirira bibira byaffe. Bano okuli Nansimbe Florence ne Nalulooze balwajja ebyalo ku lw'omukaaga kuba eyawukana nabo ng'agenza okulima. Bali mututambuza butambuza obwenkanya bubuze tetumanye tugenda kukola tetumanye tugenda kutandikira kuliisa baana. Bagamba nti singa okupoloma tebannamanya kiki kyaddisa bba bayeze obutava ku kitebe kya disitulikiti empigi okutuuka ng'abatwala ebyokwenene empigi babanyodde eyatta omuntu waabwe atambula naye tebasobola kugamba nti omuntu waabwe kaba mukwate banatanga busi bantu bwe batyo nga bakubanga abakuba obunyonyi. Babadde n'emikwano gy'omugezi wamu ne kansala abavubuka ebumbuze nk'abalwemi nabo nga baagala obwenkanya olw'engeri munnaabwe gye yaddibwamu. N'olwekyo tusaba UPDF etuyambe nga twategedde nti omusirikale wa UPDF eveeyo enoonye omusirikale waabwe avunaanibwa olw'okutta omuntu eyali atambula obutambuzi mu kibira bw'omuntu newabeera nga akozezzaako omusanga at least bandimukute ne bamutwala ne bamusiba netumanya nti nno munnaffe ali mukomera katuliyenge gye tumuggyayo. Era nga njagala okumanya omuntu wa wansi alwaniriddwa atya olw'ensonga mukwano gwange yatiddwa obwereere n'aleka abaana 7. Bagamba nti okuva omuntu obwe yakuba essasi tebafuna nkunyulwa kwonna. Joseph Kinobe yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.